otya obutuufu obuli wakati wo naye maama? Banange simanyi. Kati mumbuuza ekyolwaleero kye mumbuuza mugamba kiki lwaki akwogerako ebintu. Omwana namulaba omulundi gumu. Omwana oyo namulaba omulundi gumu nga sirimba. Yali azze mu umma kusaba ssente. Buli omu abadde yeebuuza lwaki sivaayo okwogera. Sivaayo okwogera olw'okubanga ndi mukazi mukulu. Ndi mukazi mukulu ataberangako mu bigambo ng'ebyo, atawaayirizanga ku muntu, atabbanga. Teri muyimbi gwe sisobola, kyentegeeza gwe sisobola nti mwene mujjeko ssente zayina nzirina. Tiri atakimanyi. Nza mwegiva mpa buli muntu yenna. Kati abammanyi batono nnyo abannamawulire. Batono nnyo kati. Kubanga abasinga muli bato. Nenze sibangako na bigambo. Yadde akatono. Era sibbanga. Essente zaayogera mu kunjo okimanyi. Wajja okwewola ssente mu umma. Kati njogera amazima ge buli omu gaayagala amanye. Yajja mu umma okusaba ssente eza sako. Omwana oyo teyayina kimulaga nti asobola ozisasula. Naye ate nze omulimu ogwange mu umma muwulirize mwenna, omulimu ogwange mu umma gwali gwa kuwulira sako etambula etya. Kuba ndi muyigiriza ekimala okwogera. So nze nga njogerera sako. Naye nga sigaba ssente. Essente zinali sisigaba n'akamu. Saali kubagaba ssente. Abaali bagaba ssente ye munnange Hansoni bali luno ne Fiina n'omulala kati sikyajjukira ebintu by'emabega. Be baali bagaba ssente. Nze saaliko mu kugaba ssente. Saali na yadde signatory. Nali sisayininga na kintu kyonna. Nze omulimu gwange gutuulaawo sako kyekino. Omuntu osobola kujja nti ono ne ssente nga tomanyi ojja weewole oba oweeyo nga tomanyi kiki kyogenda kujjayo ne kiki ogenda kukola. So nze omulimu gwange gwali ogukukka. Era nga bwe guvaawo twalinga tutuula, abamu ne batuula wali abalala ne batuula, nze oluva mu ofiisi yange nga kiwedde omwana oyo yajja talina muntu asobola mweyimirira. Nimbagamba bane mumuleke ne bamuwa ssente. Ngenda okuddamu omuwuliza nga wayiseewo emyaka ebiri ne mugayi mukunja gyokyamanyi kunze of course nkumanyi. Ne tutandika okunyumyamu awo katono. Naye nga mu kunyumya kwe nze atamanyidde kwogera n'abantu nga nnimba, atamanyidde bantu kunnimba. Yes, oyo ye Maama Halima Namakula avuddeyo kubanga atangaza ku bigambo ebimwogerwako Mukunja Atasera era nga juzi wano twamulabye ng'akaaba ng'alajja nange agamba nti bw'anaafa mbu Maama Halima Namakula yanaaba amusse ng'agamba mbu waliwo mbu Maama Halima babajjangako ssente ng'akyali muwuuma era mbu we yagenda n'agenda abanja akasente ke mbu Maama Halima mbu kwe kumuloga era yatuuse n'okugamba nti mwaba mwagala abeefula abaagala omuyambako nti mukole ekintu kimu mbu mugende owa Maama Halima mumwegayirire. Naye Maama Halima agambye nti byonna bya bulimba era atuuse n'okugamba nti omwana oyo mumulungamye agende mu ddwaliro akebeze afunye obulwadde obwaddala obumuluma okusinga wanaabeera nga yeerimbika mu bino ali mubiri atuuke n'okuva mu bulamu bw'ensi eno. Atanatuuka wabi kufa. Buli muntu yenna amupika alekeraawo. Omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox. Bagende bamukebere. Temuddaawo kugamba buli omu amupika. Ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya. Oba ayagala kuwulikika. Agende bamale omukebera. Bwe bamugamba nti mpox. Awo simanyi kya kumugamba. Kubanga kye nawulidde kyasembyeyo kyabadde mbadde ntuma ab'effamire yange. Sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru. Emyezi eki? Abazadde banfuna batya? Nsiira ku ssimu yange eya wano. Mbeera ku ssimu ya mu Amerika. Babadde banfunirawa. Omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry. Amakumi aga. Tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko. Temwebuuza ne mugandi ate onaavudde wa?
bwembaga mwakyebuuza nga temumanyi rekodiza mungugolingeko bannange. Nali nkozeeko ku kintu eky'obutumbavu ng'ekyo omwana ndowooza ekyo buli omu kyabadde alindiridde kubanga ebibuuzo bibadde bingi nga nsanteni nga buli omu yeebuuza lwaki maama Halima tavaayo n'ayogera ku nsonga eno omwana okuba nga atanishinga erinnya lye. Era nalabyeko waliwo eyabadde yeeyamye olunaku lw'eggulo ng'amuyita nti agende amutwale mbu alina abafumu ababe abamanyi okuloga era mbu ne bakuggyako eddogo eryo ne baakuteekako ne baliddiza nnyiniryo. Nabirabyeko olunaku lw'eggulo babadde batandise okuba nga bamugamba naye maama Halima agamba nti agende mu ddwaliro bamukebere. Singa tuvuddeko ate waliyo omwami eyavuddeyo pasita nno eyo taito sola gyerabira yavuddeyo n'aba nga alanga chikeni n'agamba mbu waliwo mbu yalabikiddwa ndowooza yabadde aprofesayizinga mbu obubaka nga bumugamba nti chikeni singa anaaba nga talongosezaamu mbu ne yeetaawaza mu maaso ga Katonda ssaawa yonna omwezi ogw'omwenda tegugenda kuggwako. Era nti okutandika n'olunaku olwaleero oba mu myezi gino mbu okutuuka omwezi ogw'omwenda singa chikeni anaaba teeterezza mbu gyandiba embuyaga ezikunta. Waliwo omuvubuka abantu abamu bamumanyi nga chicken. Mukama alina kyayogera ne chicken amugamba nti yeetereze ne Mukama. Naye watali ekyo omwaka guno omwezi gw'omwenda nga tegunnaggwako waliwo ekigenda okumubaako. Kankikuddiremu omwaka guno omwezi gw'omwenda nga tegunnaggwako omukulu oyo ayitibwa chicken bw'anaaba nga teyeeterezeza ne Katonda gandiba amawulire amabi gy'ali. So obubaka buno kansuubye nti bujja mutuukako. Sibye bizibu chicken mbu byayolekedde naye jjukira mu periodi katulimu gwokubiri agambye okutuukira ddala mu mwezi ogw'omwenda singa anaaba tavuddeeyo mbu nadda mu maaso ga Mukama Katonda nti waliwo ekigenda kuba nga kimutuukako mu mwezi ogw'omwenda. So kyo kiba kitegeeza nti ayinawo emyezi gino gyonna makati awo wonna okuba nga yeerowooza okudda eri Katonda nti wanaaba takikoze bambi mwandirabanga ate atuusibwako obuzibu oba obulabe. Mawulire si malungi ate munnange bagamba nti oluusi ekigambo kya Mukama Katonda tokibuusa maaso. Naye ng'eperiodi weeri ye gyagambye nti in between there alina okuba ng'akyusaamu yeetoowaza mu maaso ga Mukama Katonda adde eri Katonda then halimu okuba nga oba oliawo atuusibwako. Sanga tuvuddeko ate munnange tuddeko ku nsonga endala eza MC oba muyite Edwin Katamba. Yes, ono bamunaabidde mu maaso mbu yagufuula mugano nti mbu buli waayiwamuko atamirirako omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bagamba nti kino kirina okuba nga kikomenkerezebwa nti kubanga kisuusizza nti buli weyateekamu buli waateekamu n'abanga munnanga akengekanogamu mbolo ng'atandika. It is a reality check for him, for a person abadde nga atuula n'anywerako abantu kwete. I felt so bad and I was going to make a video. Nemuleka bule skats. Bobby Wine, His Excellency, yakwate kubo na fulfilling a dream y'omuntu omu gwe bayita Kapere. Namulinyisa nyonyi namutwala. Katso n'agenda ku mukutu gwe na criticizing Bobby Wine okukola ekintu ekyo. Kapere si yabadde yeetaaga. Lwaki bamuzimbidde mu nnyumba nga Bebekulu we yazimbira ono omuwala yaani. Uyakolera kwa show yechiwatule whom we all know nti naye yamukosanga hu abantu okujja so those proceedings nezidda ku ekyo we all know and nawulira bubi akati kizze mu nyumba ye nafe tukwate kimu tugende ku podcast tanayo kumukomerera misumali nga we yalekerera omwana w'abandi nga te yali amaze okubeera nga akola ki
ng'amukola bye yamukola probably n'embeera gy'alimu yagimuleetera no. So MC Kati kino kibeere kyakuyiga era kyakulabirako nga tonnasonga ngalo soka bujjemu akajonjo wadde olina akajonjo ka faith wadde olina akajonjo ka fear olina obujonjo bungi tonnaba bwejjamu oli mu kubuukira Bobi Wine because you are expecting some money from somewhere that everyone who attacks Bobi Wine they get money. Bobi Wine afuuse kyatunzibwa atyo nti everyone who is suffering from brokenness is going to get their cameras in front of them and the mic and they speak ill about Bobi Wine. That has to stop. Bobi Wine is not above criticism, but when you're criticizing him, be better points. Very objective. Very objective. Chenuma Zanero. Chenuma arts industry no nemu media fahanta jetulimu. Obwavu bugenda kutufuula abantu abatayinanza. Nze wenda balegase y'omwana oyo Katamba gy'abadde akoleredde okutuuka mu kaseera kano nga his way to survive alina kukuba Robert Kyagulanyi Center mu Kinuma. Kati alina TV show. Paid 50k de. Tabazo nongo oyagala okufuna ku ssente munnange. Olina mbu diro eyo kyakati mu town saawa zino. Olina kuba Kyagulanyi. Kyagulanyi kashi kuropu kati. Kashi kuropu. Bwe bakuba ne babateerako ne bayoka wakalabye nakozeyo akantu. Kati Kyagulanyi ne woona omukuba emirundi 10 Kyagulanyi obulamu bwe yabuteeka. Kati n'abantu abalina endowooza nti bw'okuba Kyagulanyi ogenda kuga. Bobi Wine yateekera obulamu bwe ng'akyali muvubuka. Obuvubuka bwa Kyagulanyi yabukolerera. Omwana oyo yajja ensi yonna n'emulaba. Nagamba abantu nti story ya Robert Kyagulanyi Center erinnya ng'omwana wa Slumdog Millionaire gye walaba. Eriruda. That movie Slumdog gundi naawe tolaba eriwa. The Slumdog Opera. The tale of a kid whose name wasn't meant to be on a roster. Slumdog Millionaire. Sinajira. Yaddabulo mwagimanyi twajimbereza nze kugambye nze ndaba mupiira. Nkuba tano nkuba kati Kyagulanyi bakoba 2 Kyagulanyi sibera mu film Kyagulanyi story yeye omwana his name wasn't meant to be on the roster of the halves nakola natunda ensenene nakola ki namukama nakosa bulungi ekitone kye sente Kyagulanyi obulamu okubutereeza yabutereeza some 10 years 15 years ago. Story jiwulidde bayira wasigo mulundi ogusoose MC Katsi nga bamunaabira mu maaso ku nsonga eza president w'ekibiina kya NUP si mulundi gumu seebiri batera nnyo kubanga akikola era abaana ne bamuwa embi ne bamuvuma naye this time around ona agezezaako naye kubanga amuwabula ng'omuntu etulaba n'akyusaamu oba nedda nga tuvuddeko eyo munnaffe waliwo story training ey'omuyimbi Irene Namubiru nga nnyonnyola engeri maama we gy'azze ng'amuyisaamu n'emyaka gy'amaze nga teboogeraganya na maama we. Ensonga eyo yakutte abantu bangi, yakutte ku mitima gy'abantu bangi nnyo era buli omu nga w'omanyi buli omu n'avaayo n'awa empawa. Kakati omusajja mukulu ono ye yagambye nti munnange omuzadde ne bw'abeera mubi atya mbu omuzadde tagulwa. Ndowooza mwenna mwawulidde Irene Namubiru bwe yeekokkola nnyina n'ebyo by'ayitamu okuva lwe baatabanguka. Baana mmwe nnyoko kaabe musirwa atya, nnyoko kaabeere ng'asobezza atya, si gwe alina okugolola ensobi ze gwe omwana gw'azaala mugenda kweyoolera ekibi. Kitaawo oba musirwa atya oba munaku atya oba tategeera atya gwe omwana ow'entumbwe ze gwe yazaala n'ayola tolina authority kugolola nsobi ze okuleka ng'onoonya kikolimo. Mbalaba kuno mwereegaleega mu bazadde naye omuzadde osobola okumuggyako ekikolimo. Nze mbabuulira omuzadde yekka ku nsi wano gwe nzikiriza gw'osobola okusobya nga totegedde, asobola okukolimira n'okusiraanya nga tategedde. Ekyo kiri automatic. Tigamba nti omuzadde tasobya. Omuzadde asobya emirundi 10 ku ginnaajo naye ayina okumuwabula n'okumutereeza si gwe omwana gwe yazaala. Omuzadde ne bw'akusobya ddamu oyina kumwetondera. Tolina ky'oyinza kugamba mukaddewo. Bw'aba tategedde ensobi ye weetonde, weetaaga nnyo oluganda, weetaaga nnyo enkolagana n'emikisa okuva ku maama wo oba kitaawo
oba basobi batya oba babi batya oba tebategedde batya weetonde kubanga gwasinga okubeetaaga. Ekitawanya Irene Namubiru kiri eki kutegeera nti si munene kutuuka bakadde be, si munene kutuuka nnyina. Kasanze namulaba nga alinegana ne nnyina mu makooti ku lw'ettaka lye yasanga mu nsi. Nnyoko yakuwa bulamu oba tategedde atya nsobiize gy'oli. Weetonde vunna majali obulamu bukole butya butambule. Wano musiba mwesiba Katonda ne bingi bye musabye n'atabawa nene musigala nga muli beetowaze. Nnyoko yakunyiiza kyo okusinga okuwa obulamu ku nsi. Nnyoko yakunyiiza kyo okusinga okuwola. Yakunyiiza kyo okusinga okusindika muleeba. Yakunyiiza kyo okusinga bye wamuyisaamu ng'okula okutuuka bw'oli olwaleero. Mwabeerega mbazadde kino mujja kukirozaako. Omuzadde avaako ekikolimo wadde nga tategedde kiri automatic. Kiri automatic. Mwabalooza ndi mugezze nnyo, mugaggawadde nnyo, muli b'amaanyi nnyo, muwabula bakadde bammwe n'okubatereeza. So omuzadde nnyinza n'okwata kibooko. Omuzadde asobya naye gwe omwana gwe yazaala si gwe ayina okumutereeza wadde okumubuulira ekyo kkola. Bw'aba akusobeza gwe mwennyini vunna majali obulamu busobole okukugondera n'ebiseera bibeere bingi ku nsi. Irene Namubiru noonya nnyoko mwetondere. Teriyo nnyoko kye yakusobya mu nsi eno kisinga kukuzaala ne bye wamuyisaamu ng'akukuza. Muleme kubeerabeera bize. Endowooza byebyo biwulidde biwanvu si biwanvu, bimpi si bimpi. Naye nga kyensobola okukakasa era kyensobola okugamba kyo kimu nti munnange ensonga za Irene Namubiru ne maama we tuze tubiraba era twasooka kubirabako sometimes back mbu nga bagugulubana oba lyali ttaka nga balwanira ettaka era byali biwanvu nnyo ne beerangira abantu abamu ne batuuka okusalira Irene Namubiru omusango. Maama we abeera maama wo ate twakitegeerako nti omukyalo ono oba yakulira bukojja oba kyenawulirako kyenategeera nti ettaka eryavaako entabwe nti oba jjajja yakwata ettaka eryo n'aligabira Irene Namubiru ng'akyaliwo. Kati oba jjajja olumala n'afa ate maama ndowooza n'ayagala yeddeze ettaka ery'omwana jjajja lye yamuwa. Entabwe yavaawo. Ebintu ebyo mwabiraba byali bingingi nnyo ne bikola nnyo amawulire bagamba Irene Namubiru ne maama we. So naye sole mwagirabye nga Irene ye kennyini ng'anyumya sitole eyo ye ne maama we. Oyinza okulowooza nti oba oliawo stepu naye nga ye maama muzaala. So enkwatagana eyo mu butuufu teriiwo naye ng'erudde era nga we yabagambye nti abaze emyaka egiwererako ddala yabagambye 10 oba 11 nga teri nkwatagana, teri amanyi ebifa ku munne, ndowooza nga teri ayagala na kumanya. So yadde omuzadde asigala muzadde naye nabo waliwo we batuuka mu butuufu n'ogamba ate kino yakoze kyaki. Waliwo otuuka n'ogamba oba oliawo yandibadde aneebuuzaako. Waliwo otuuka n'ogamba singa abadde amanyi ndi mwana we ate lwaki akoze kino okutuuka ku kino bwe kiti. However much tebasobya naye bandibadde nabo times beetaagamu ak'obuntu n'agamba nti ono omwana wange ndeme omuyikiriza wamba oba oliawo nyine kyemwetaagako tusobola okutuula ku mmeeza ne munnyonnyola ne tutegeragana ekintu ye kennyini ye nga y'omuntu n'akimpabo bulungi. Naye ate waliwo abazadde abalina entitlements nnyingi nga ye amanyi nti ekintu ky'omwana we kiba kike alina okikozesa nga bw'ayagala, alina oba kyonoonye oba kigabye atya, agamba mwana wange nze amuzaala. Nakyo oluusi ne kireetawo obutakwatagana ng'olaba bano maama ne Irene Namubiru. Sitole simpya, sitole ezo tuze tuziraba era twazirabako nnyo mawulire awo mu gataliiko nfuufu ebiseera ebyo nga waliwo okusika omuguwa, waliwo okweyogerera ebisongovu bambi ne bibanga ffe abantu aba bulijjo ne tujajinga gundi ye musobya yandibadde akoze bw'ati naye nga tebiba byangu bo nga bo ababiira mu kintu be bamanya obulumi bwe bayitamu nabo oliawo bwekyandibadde kisaanidde okuba nga kisolovindwa. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti munange teweerabira ku subscribinga ng'obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go mangi nnyo ddala kugamba bugambe nti gwe tuula butuuzikalira nywera
ebisigadde nja kuba nga mbikuwa era nja kuba nga mbikutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Sigala naffe muganda wange, tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo.